awangale ennyo maaso moogi Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi ow'okubiri ono mwana wa Muteesa Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Programu eno ngikoledde Baganda. Ng'ogyeko Abaganda anaagiwulira ngikoledde omuntu ayagala ennyo obuwangwa. Ekyo nkyogedde kubanga ebigambo bye ŋŋenda okwogera bikakata ku Baganda. Mbalamusizzaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba. Yenze Ssaalongo Kankaka Peter omuteesiteesi wano akwanjulira mu production eriyo mwana mulenzi Hannington Kasagga. Ekyo kye mulaba ye nkulungo ya Ssaabasajja Kabaka eyitibwa Nantawetwa. Nantawetwa esangibwa ku luguudo oluva ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo nga lwambuka ku Twekobe. Twekobe edda Buganda bwe yali yeefuga ye yalinga parliament eya federal state ya Buganda ebe y'Obwakabaka bwa Buganda. Kakati awo waliwo oluguudo oluva ku olubiri nga lutunudde butereevu mu woofiisi oba entabiro oba amaka g'emirimu Kabaka waffe mwe yakoleranga emirimu agayitibwa Twekobe. Oluguudo olwo luyitibwa Royal Mile. Royal Mile kati kye tumanyi naye lwalina erinnya egganda. Kakati Ssaabasajja Kabaka bw'oba mwana muto abeera mu lubiri waggulu, eno waggulu saawa eno we watudde ekitebe kya radio ezoogerwako sizikakasa n'ezoogerwako nti za Bwakabaka omuli CBS ne telefine eyitibwa BBS. Ssaabasajja Kabaka wa Bwakabaka bwa Buganda ku nkulungo eyo eyitibwa Nantawetwa, programu kwe tugenda okugisinziiza mbabuulire. Mwebale njono gyonna gye mutuusaako engalo. Butereevu olunaku olwaleero for the first time bukyanjogera ku mukyala mujjanjabi ayitibwa Senga Mukooki. Leero yansabye nti awatali kulonzalonza programu eno ngibakolere. Yankoowoddeko mbeebaze okwagala Obwakabaka era nansaba mbagambe nti mwettanire nnyo enzijanjaba eyaffe eyatuweebwa Mukama Katonda oyo Tonda Namugereka. Naŋŋamba nti ansabye mu buntu nkola programu nyingi naye eno kangikole. Ono nno mukyala mujjanjabi wa Kinnansi asangibwa ku 75026000 ajjanjaba buli kimu ekyakulema bino. Mwabalina ebisiraani appointment tezituuka gwe buli kimu kyokwatako kifa Senga Mukooki ajja kuyamba. Oba oli Bulaaya oba oli kuno egyo emirimu egitateredde ajja kugibayamba naye asinga nnyo okukola ku nsonga zino ezo ezibatawaanya mu bufumbo bwammwe. Alina n'obujjanjabi ku mwana omulwadde w'ensimbu n'omugu w'eddalu ate atangira ababbi takwata babbi takkiriza mubbi kutuuka ti ate omukwate ng'amaze kutuuka. Alina enkola nsembayo n'abasajja mukube ku 75026000 alina enkola ey'amaanyi g'ekisajja bwe gaba gakugwamu akuzzaawo bujjanjabi sikuwamu kakolamu awo wabula akujjanjaba mu nkola eyo. Ebyo mbitadde ebbali. Mukimanyi nti nno Obwakabaka bwaffe mu Abaganda ensibuko n'ebyo byonna ebyabaawulanga ku bantu abalala bigenda bisaanyizibwawo omulembe guno. Mukimanyi nti nno speed Obwakabaka bwammwe embeera yammwe ensibuko ssaako obusinziiro bwammwe ennono kirabikanga waliwo agikumamu omuliro. Buli kimu kye musobola okweyawulirako n'okweyagalirako nti muli Baganda abaaweebwa ensi ekulukuta omubisi gw'enjuki n'amata. Mukimanyi nti kirabika waliwo agiteekamu amafuta. Programu y'olunaku olwaleero ekwatagana ku ekyo. Nkoowoola kwajja okutegeera bino n'atajja kubitegeera ate abitegeere bimunnyonnyole. Nsaba okubategeeza waliwo enkola kantandikire ku kino. Ennaku zino mu Kampala buli kintu kyonna ekyagezangako okunnyonnyola Obwakabaka bwaffe kikye buli mu kibuga Kampala ekirina okuba mu Buganda kigenda kijjibwawo. Kakati sigenda kwogera byanjwanjwa kambabuulire. Ekitongole ekiddukanya Kampala ekitibwa KCCA kirina enkulaakulana zikigamba nti enkulaakulana zekireeta mu kibuga Kampala
ezimu ku nkulaakulana ziyita mu kibuga Kampala kwe kwagala okuggyawo kye bayita omugotteko gw'ebidduka ssaako n'okwongera ku budde n'okukendeezako obudde abantu ababeera mu jjaamu bwe bamala mu jjaamu. Bano baakiraba nti ekimu ku bireeta jjaamu e Kampala z'enkulungo roundabouts, era nti kati bali ku mutendera ogw'okuggyawo roundabouts zonna eziri mu Kampala basobole okugaziya ekkubo kuba ziri ekkubo ne zirekawo kapaati kati nti zino ezireeta jjaamu. Kino nno bakikoze era batandise okukikola, bakikoze emulago newalala bali mu kukikola. Naye lwaki ndeese puroguramu eno nga nkowoola ku Baganda? Waliwo enkulungo mu Buganda, enkulunga ya nnono eyeyitibwa Nantawetwa. Nantawetwa lyerimu ku linnya eriweebwa Ssaabasajja Kabaka abakulembera obwakabaka bwa Buganda mu kaseera kano, era ng'eno eri ku luguudo lwa Kabaka oluyitibwa Olw'Kabaka oluyitibwa Royal Mile oluva ku lubiri mpaka eri waggulu. Muzimu ku nkulungo eziteekebwateekebwa nga wenjogerera wano mu kifaananyi kye mulabye kyalibanga kye musembayo okulaba mbu mu nkulaakulana za KCCA yemu kuzigenda okuggibwawo, kambereko ekintu kyembalaga, tezigenda bugenzi kuggibwawo wabulayo yatandise okumenyebwa enkulungo ya Kabaka. Nantawetwa kyeki? Kabaka waffe mu bwakabaka bwa Buganda tawesebwa roundabout, tebamuwesa makoona. Bwentyo bwengendo kinyola sijja genda munono. Kabaka takuba koona, tebamuwesa ku roundabout. Kabaka bw'aba ava okukola teyeetoolola roundabout. Mu nkulungo eyo mu ngalabi wakati mwe muli ekintu ekimu kyokka ekyennono ekitwawulira Kabaka waffe kuffe abakopi, kuffe kiraasi yo bannannyini bwa Kabaka abalina eddaala nga si kivumo abayitibwa abakopi. Wakati mu nkulungo eyo mwe muli ekkubo erya Kabaka erimwawula kuffe era erimufuula omukulembeze omuzaale owa Katonda gwe yatuwa kisikirize kya Katonda kati aliko ayitibwa Donald Frederick Kimera Mutebi owokubiri, nga ye bw'ava mu lubiri lwe waggulu ng'agenda mu twekobe okuweereza emirimu, kubanga Ssaabasajja Kabaka muweereza w'Abakabaka bwa Buganda. Oyo ffe tumutegeera ng'ow'ennono mu nsibuko, naye mu mirimo yasayininga era ye mukulu ow'okuntiko mu byaddala ddala ye pulezidenti w'Abaganda. Ekimu ku advantages oba ku bimwawula ebyennono ebimukakatako, Kabaka tawesebwa roundabout, teyeetooloozebwa, tawetebwa. Era tujjamu erinnya eriyitibwa Nantawetwa. Kaakati wakati awo Kabaka waayina okuyita, era wabeera waggale abatamanyi Kampala, singa Ssaabasajja Kabaka aba anaayambuka awantu awo wakeera ne waggulwa ku lw'okulindirira omuterega ku bimu ku bimwawula, era alindirirwa n'ayita wakati awo. Kaakati kyekiriwo mu nkulaakulana za KCCA Zoyogerako egamba nti enkulungo ezo negenda kuzijjawo n'eya Kabaka ebadde emwawula, esikize enkulungo ey'ennono egisikize ebitaala, nti Nantawetwa ekkubo lya Ssaabasajja Kabaka erimanyiddwa nga mu byafaayo actually Buganda ye yaliteekawo ku Lw'Kabaka ng'agenda okukola ku ofiisi ye, lireeta jjaamu kati bagenda dikolokotawo. Tebaakomye bukomi okwo n'akageeti batandise okukatomera ne rawundi yennyini ezeeyoyootebwa ebbanga lyonna. Gwe Munnayuganda alowooza nti no byenjogera tebikwatako, gwali mu Bulaaya naddala bannaffe abazaalidde abaana e Bulaaya, waliwo enkola emu gy'osobola okuyitamu okunnyonnyola obulungi n'obuzito n'amannya n'ekitiibwa ekituula mu Kabakawo. Omwana we omuto ng'omunnyonnyola kikyeyitibwa Nantawetwa. Ebyaddala mu nnomo we Kabaka tawesebwa roundabout nga bwe nkibagambye, naye bw'oba oli wakumulaga omusomba n'omuleeta n'omukuluumulula oba yonna gy'omugye oba n'omukwata n'omuleeta n'omulaga roundabout n'omwawulira amaanyi ga Kabaka n'amaanyi g'omukopi, nti ffe twetoloola naye ye Kabaka waggulwa era emmotoka ezize eyiye eyita wakati. Naye security neyinza obutayitawo eya Kabaka weeyita kubanga kati kigenda kuggibwawo. Kaakati kambazeeyo emabega ku luguudo olumu wano mu Kampala oluva ku hoteri bagiyitaani Imperial
waliwo okulirana parliament ewateekebwa ebibumbe kwe tujjukirira omwana wa Munnayuganda wano omuddugavu okwenunula okuva mu bazungu nga ne president eyasooka wano yali kabaka waffe ow'ekitiibwa captain yali mu magye Edward Muteesa Luwangula owokubiri, the first president of the Republic of Uganda. Si the first president of Uganda kubanga ebyaddala ddala Uganda kitegeeza Buganda yokka, but the Republic of Uganda yensi yonna. He was the first president of the Republic of Uganda. Kambatereka ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi kye mulabaawo, Ssekabaka Muteesa owokubiri yalina ekifaananyi kino nno ekibumbe ekimujjukirirwako nga president eyasooka. Kino ng'obukulu bwakyo kiri mu maaso era kiriko ng'akutte ekitala okumujjukira wakati wa parliament okuva mu kibumbe ekiri emabega ali ku parliament ekiraga nti tweyubula okuva mu busibe ne twefuga ng'ono yatukulembeddemu. Babulira byafaayo nga Muteesa ye yakulemberamu nga ye yali mu maaso w'ensonga. Kyekyaliwo wakati w'okwekwasa abakungu mu KCCA baagamba nti ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa kyalina okuggibwawo mu nkulaakulana empya kuba kirya space nnene kiggibwewo kitwalibwe mu kifo ekirala. Kambalage we kiri bwe kyatoololwa okuva wali ne kiggibwawo mu kifaananyi ky'embalaze. Saawa eno tekinnaba kulonchingibwa naye kampuni gye nategeerako era gye nalambula ne mbakolera programu emabega eyitibwa Kiru Construction subcontractor mu KCCA baamuwa omulimu okukijjawo akisenfule akizimbire akitwale ewalala. Bw'oba ova ku luguudo olwo lumu ng'okkiriranga ku hotelu ya Serena oludda parliament oludda Serena mu maaso awo wekyateereddwa naye nga kyaggyibwa wali. Nzirayo ku kigambo kiri nga nkowoola ku Baganda. Ebintu ebyo mbibagamba era mbibalaga kuba biriko obujulizi nga ngenda mu kuteesako olunaku olwaleero. Muntu kyali mu Bwakabaka bwa Buganda muno oba ali mu ggwanga Uganda ng'ebyaddala akikola akigenderedde okusaanyaawo buli kintu ekisuumusa n'ekirabisa Omuganda nti yali wa kabi. Ebyaddala nti wa kitalo. Ebyaddala muntu ki ali mu kusangula history y'Obwakabaka bwa Buganda. Kantandikire ku kibumbe nga sinagenda ku Nantawetwa gw'embalaze. Ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa neebaza Abaganda mwenna abayimirirawo ne mu kibanja kyaggibwawo mu style eya crane nga bwe mugiraba bakyambaza omuguwa mu bulago ne bakiwanika ne bakitwala. Ekirungi bwe nakirambulako kyali mu mbeera nnungi nga tekimogoddwa kubanga oli ye yaweebwa mulimo akijjewo akitwale ewalala. Naye bwodda ku kibumbe ekyo n'amakulu gaakyo, Ssekabaka Muteesa Omuganda eyali kabaka waffe yateekebwa mu byobufuzi eyali kabaka wa Uganda nga ne mu ndagaano y'olwendo ayogerwako nga King of Uganda because Uganda Buganda yokka gye bayita Uganda. Eno ensi endala eyitibwa Republic of Uganda. Naye bw'oyogera ekigambo Uganda otegeeza Buganda yokka ne mu ndagaano egabana ettaka eyawana ey'olwenda kabaka ayogerwako nga King of Uganda. The person who became the first president in the current leadership, the current arrangement, the current leadership structure was meant to be at that place. Mu byaddala the meaning of that ekibumbe ekyo ekya Ssekabaka nti okuva mu meefuga n'okutandika okuteesa parliament okuva mu njegere z'abazungu abaali batuwambye weewali ka statue kali monument of independence kano nga mu maaso gaako n'ekitala ekitunudde ne kabaka eyakitukolera president eyasooka ng'oggyeko Ssaabaminisita Apollo Milton Obote gwe baawandiika mu kaliraanye wali Kabaka yalina okulembera wano in the meaning that Buganda was very important in the liberation and the current leadership structure of our nation. Yagala gaana tusiima Abaganda abeekaayanako ng'ekibumbe kubanga ndowooza nteebereza ku muntu kyentandise okulowooza nti Buganda agisaanyaawo akigenderedde singa temwayomba na kubuuza kifaananyi ekyo kyekiri kyalibuze. That's what I'm thinking. I'm suspecting kyalibuze. Bwe mumala okwekaayanako baasalawo bakifunire akafa akalala. I want to ask olunaku government lwe launchinga oba bonna oba KCCA lwe mugenda okulaunchinga ekibumbe ekyo mutubuulire wekiri what is the historical meaning of that square akafaako. Makulu ki agali mu kuteeka ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa mu kifo ekipya we mwakitadde? What is the meaning?
Okay, we appreciate wekiri temwakibuzizza abaganda bakisaba ne mukikomyawo. We appreciate wekiri, but what are you going to write on the history? Ekibumbe ekyo kigenda kuba kitegeeza ki? Because our king is dead, he's a foreign king, Ssekabaka. Tumujjukira ffe mu mitwe gyaffe nti yaliwo n'omubiri gwe tumanyi gwagalabizibwa ekasubi tumanyiyo n'abantu bagendayo. Awo mwakitadde kitegeeza ki? Wali kyali kitegeeza nti ye president yasooka yaterwa Uganda okutuuka okuva mu efuga g'abazungu okutta kwene enkola eriwo kati esalawo bino nze byempita ebyekigwagwa ebyekisiru nga sinaba kunnyonnyola nkyabiyita bya kisiru nze bwe ndowooza njagala omuwandiisi omu omukugu inginiya eyategeera ennyo eyasoma ompandiikire mu mawulire ag'eggwanga bannayuganda bonna bategeere what is the meaning. Awe mwakitadde si kuteeka buteesi kubanga waliwo kyali kyalina meaning. Owekitiibwa Gordon wava munno ye yakitona n'akiwa ng'ayina kye kyalowooza era kyagoba era kyategeera ekirina okuba ekituufu n'ekiteekebwa mu kifo ekituufu. Mutubuulire. Yes, kale mwakikomezaawo abaganda bamaze okkaayana mutubuulire mumpandiikire nsome kigambo ku kigambo we mwakitadde wategeeza ki? What is the meaning? Because we know our king is dead. Takyadda. Awo wali we bamuziika nedda. We yasooka okuba enkambi nedda. Omuzungu yasembayo nga tugenda mu mefuga we yasembayo okubeera nedda. Kiki? What is the historical meaning? Because ekifaananyi ekyo kirina okugenderako ebyafaayo n'obulungi bwakyo n'obuzito bwakyo n'amaanyi gaakyo ne meaning. Mumbuulire awe mwakitadde mutegeeza ki? Kampala waliwo emabega awo abajega bajja ne boogera ne bagamba nti Kampala teri mu Buganda. oba yali Republic of Kampala nga nsi ndala ng'erina ne borders. Abamanyi ebyafaayo mukimanyi bulungi nti abazungu we bajja wano basanga obugunjufu obw'ekika ekyawaggulu mu bantu abayita Abaganda. Naye nga sirabala kubabulira bugunjufu Abaganda ekituufu mwalagawa mwaddawa. Oba ebintu bino bye mbabuulira bibajja mu mitwe. What happened to you? Seriously, ngambo ekituufu Abaganda abalina emitwe egikola muli luddawa. Do you take time to ask yourself such questions? Oba namwe muddawo mugamba ebyokubeera Buganda byakoma. No, I'm asking. Ensi ezikyasinza okutusinga obutegeevu omuli abantu abakyasinza okuyiya tekinologiya n'abantu abasinga betwegomba ne bino byonna byemukola ebyo ebitaala tekinologiya okuzimba enguudo okuzimba ebitaalo bicontrollinga ensi ezo ezikola tekinologiya ekyaddaladdala ezitusinga twala Japan, Korea, China luddawa zirina n'ebizimbe ebirina history nga nakati ssaawa eno China bantu bagenda okulambula kye bayita the Chinese Great Wall throughout history modernity gyeri ebizimbe byakabiji ebiri Japan bangamba waliyo n'ebizimbe ebyazimbibwa okwenyeenya omanye Japan waliyo earthquake Japan yense ezimu kukyasinza okubwa kye bayita musisi bazimba ebizimbe nga birina ku suspension bazimba ebizimbe nawulira waliyo even rotating buildings but they conserve their culture bakuuma culture yaabwe ekintu kyonna ekiraga ensibuko nawa gye bavudde bakikuuma nga technology wali enkulaakulana bagikola nakyo ne bakikuuma era ne kiba ne meaning bakireka mu shape ne bakimprovinga Abaganda muli luddawa kakati mpulireyo omuntu ajja kuko wano eno ye program nagambye nagikoledde abo bokka yaabwe tukola nnyingi nnyo wano tukola eza poliisi ng'ekuba ababoda emukutta obusajja ezo zirabe naye eno y'abantu bategeevu. I want to ask ekyaddala Abaganda abalina emitwe egikola mwaddawa. Do you bother to ask yourself these questions? Kubanga ekituufu mulya munywa mwesalirawo muzaala mukula mukaddiwa envi what will nsi kyeno gye mwagala okuleka mu Buganda kanzireyo wali ku kibumbe mwekaabire Baganda mmwe abatafuddeeyo kulowooza na kulowoolereza ku ngeri ky'eggwanga lyammwe bwe likolebwa kagenderere. Waliwo Munnayuganda omwe abeera Bulaaya yaŋŋamba nti okimanyi nti nno Tooro, Bunyolo, Busoga luddawa zoogerwako era ku maapu kweziri naye batuuka mu Buganda bawandikawo kigambo Central Uganda nti Buganda kiteeberezebwa oba bya lukujjukujju nja kinoonyerezaako nti ku maapu egenda esangulwako ani akikola? Who is doing that? Okusomesa abaana kagenderere nti kino ekitundu tekiyitibwa Buganda kiyitibwa Central Uganda. Njagala okutegeeza buli muntu ali wano nti eno ensi yali eyitibwa Buganda ekyaddala tewali Uganda. N'omuzungu bw'awandiika ng'okisomye ddala mu origino mugende munoonye ebyafaayo mu ndagaano y'olwenda eno Buganda gy'ayita Buganda yeemanyiddwa nga Uganda. Uganda teriiwo waliwo Buganda.
enensi eddaddala ffenna gye tulimu n'ogende guno eyitibwa the republic. Bw'otateekako kagambo republic n'okoma ku Uganda oba otegeeza Buganda. That is the history. Ate nga kyekyamazima. Naye muli luddawo ebituufu. Ate ekibumbe kya Ssekabaka bakikomezzaawo ne bakiteeka mu kafo. Simanyi oba mbwaze zibadde zifukawo. Kuba ndaba kanomaanizirandi oba baani oba bantu badde batuulawo awo we bakitadde. I'm challenging KCCA to write a new history about Buganda. Muwandike ebyafaayo ebipya ebya Buganda mutubuulire naawe we mwakitadde. Ssekabaka yakola ki? Yakyamawo ko n'atuulawo ko yasindikawo ko omumbejja yakolawo ki? Waliwo we bakiteeka. It was self-explanatory. I just want to be netaga mbutuufu ebyaddala mbereko ekintu kyenyinyonnyolwa. Yes waliwo enkulungo n'oluguudo lugenda gaziizibwa ngera bwe tulaba muli mu kukola. Ki ekyalema okwata ekibumbe kino beesi ne mugizzaako emabega ku ttaka lya paalamenti kwennyini ewali monument yaki ewali ekibumbe ekiraga nolaga Uganda okuva mu bufuzi bw'amatwale. There is that statue, there is that monument. Waliwo space nze ntambulirawo era nagiraba. There is space. Kiki ekyabalemesa? Kwegamba Ssekabaka Muteesa ye tagwanidde kutuula ku ttaka lya paalamenti. Tagwanidde. Bayinginiya ba paalamenti. Don't you realize? Don't you seriously realize? Nti mwali mulina okukwata ekibumbe kino mukizzeeko emabega enta ssatu mukijje kale wakati mu lawundi mugaziyeewo mukizzeeko eno emabega ewali ka statue kweyo space eri awo abantu we banywera enjaga. Abaye batuulawo n'abalalu be batuulawo. Can't you find space? Really, can someone in KCCA find space for that still to bear the same meaning in the same place? Ne mukijjawo ne mukitwala ku luguudo lwatu wekiri twakiteekawo wekiri kirina meaning ki? Kakati katugende ku nkulungo ya Nantawetwa. Kiri bavunaanwako mmwe kubanga nze ogwange ngukoze. Waliwo abantu abamu tutera kukola video n'akubuuza naye gwe ani akusasula? Mumbuuze ani akusasula okwogera ku Nantawetwa? Omugwagwa Ssaako n'omuntu atategeera byenkola. Si nti tategeera ye byabategeera biba birala naye byenkola tabitegeera. Akugamba nti omuntu okutegeera obukulu bwa Nantawetwa alina kusasulwa. Kannammwe kambabuuze ani abasasula obutategeera? Bwe mbanga nze nsasulwa okutegeera bino bye mbagamba mwani abasasula obutabitegeera. Enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka Nantawetwa oyo yennyini nga Kabaka waffe tawesebwa koona kati bagenda muweta. Kino kinzijjukiza ewaffe eyo mu Bukoto East waliyo memba wa Parliament ow'NRM ng'ayitibwa John Chrysostom Alintuma Nsambu. Abantu baali bamwagala ng'era musajja mukozi. Nkyalina okukkiriza mu mutima gwange nti yali musajja mukozi. Ekyamumya akalulu yagenda n'akwata akazindaalo n'agamba n'ayogera ebigambo ebitoogerekka naye kambiddemu kuba ndi w'amawulire sinze mbyogera. Alintuma Nsambu yagamba mbu ng'aboggoka awo mu kalulu olw'okuba nti yalina ssente. Yali musajja mukozi naye ng'enjogera talina ng'ekyaddala n'Obwakabaka waffe tabuwa respect kyokka nga ye Nsambu. Yagamba bamuyitaani Nantawetwa nze nja muweta. N'amaana bamuyitaani Magulu Nnyondo. Okugulu kwe bw'okukubako ennyondo tekumenyeka. Nakati akyakyejjusa ne mu gavumenti yaliko state minister wa ICT baamugoba. Nawulira oba yafuuka ambassador oba waawa oba waligi yali mukwano gwange nnyo. Nzikiriza nti nno mu buweereza bw'eggwanga ewaffe yatuweereza yaleta transformer wali masannyalaze yagabanga emijoozi twalya ku kintu kye. Naye ekyo omuntu yenna omutegeevu newankubadde enjala ennuma emmere togimpeera mu ttooyi. Yes twali tumwagala naye kasita yakwata ku Kabaka ye Nsambu ne tumunaaba. Kati waliyo Florence Namayanja tukiyitaaligwa wendigwa katimba koowoola. Ku Royal Mile kwe kuli emiziro gyammwe gyateekebwawo ng'ebibumbe. Okono kwe kulaga heritage. Okusinziira ku kyawandiikibwa ku luguudo oluyitibwa Royal Mile ng'ova ku lubiri okudda ku Twekobe ewateesebwa ebiteeso Abaganda ebimu ebitabadde bituufu naye nga bwadde ne ligambwako bannyini bo tubagambako naye ne batereeza. Tukakasa nti Royal Mile eyo nkulu nnyo mu bulamu bw'Omuganda.
yatuuka n'ekiseera kwe kwali emiti egiyitibwa kabaka anjagala. Mu history kanzireyo ku mukyala Jennifer Musisi. Omukyala oyo bwe yali akulaakulanya oluguudo olwo nga luzimbibwa aluteekako amataala ga sola. Yonna gy'oli nnyabo kimanye nti tukwagala nnyo, waweereza bulungi Kampala. Yakulaakulanya Kampala n'ateekawo enkulaakulana naye nga n'ebyafaayo abikuumiramu. Oluguudo lwali lubi, yalugaziya, n'aluteekako omuddo ne lunyirira, n'aluteekako amataala ga sola ne lwaka. Jennifer Musisi ne banne be baatona, be baakwata ne ssente ne batona. Engalabi eyo newankubadde tebaawabulwa bulungi. Tubeebaza abakola bulungi naye baali beetaaga okuwabulwa kwa yes kirungi nnyo era siri mu bacriticinga naye baatutonera engalabi enjaseemu. Kabaka ayogerwako ng'omwana w'Engoma so omwana w'engalabi. Kabaka waffe ayogerwako nga obwakabaka bwaffe abalangira n'abambejja basebo boogerwako ng'abaana b'Engoma saabaana b'engalabi. Ate saabaana b'engalabi enjaseemu kubanga engalabi mu Buganda engalabi kitwale kyekintu ekyasinza obusiru mu Buganda. Engalabi teba na bwongo ebamu na kituli munda. Engalabi okubaako kyekuwa oyina gikuba ate oyina gikuba nnyo okubaako ekirungi kyereeta. Ogikuba eno ku mutwe n'eryoka evaako akalungi. Twabeebaza omukyala Jennifer yatuteerawo n'ekijjukizo ekyo nga bwe mukiraba. Newankubadde nga obuwabulwa bw'ennono tebwaliwo naye atiisi okukuuma ebyafaayo kwaliwo. N'azimba enkulungo eyo, nze nabeerangaawo ku nkulungo ya Kabaka edda baagitomeranga bwe bagizaawo, n'agizimba mu bugumu bwabo n'agituwa. Kaakati bwe yagobwa ne bawa abali mu KCCA bano abamu be baasiba ne babawa naye mbasaba mwegendereze. Ekituufu ssente ozirya n'obuweereza n'obukola abaana n'obagaggawaza naye ng'osaanyizaawo ensibuko n'eggwanga lyo. Omukyalo oyo yakola ekifo ekyo ne kifaanana bulungi era n'ennono n'ensibuko n'obutegeevu bw'ekintu ekiyitibwa nantawetwa ekkubo lya Ssaabasajja Kabaka n'alirekawo nga linyirira nga litegeera nga litereera. Kaakati abali mu KCCA olunaku olwaleero ntegeezaako Abaganda nti nno contract zaaweereddwa dda n'ekkubo essayidi lyaggaddwa enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka mu nantawetwa yakumenyebwawo. What is happening to Mengo? Minisita w'ebyobuwangwa bamuyitaani aliyo Wamala, bamuyita mwami Wamalani something. Omanyi omuntu atalina kyakoleera omulaba ejirininnya lyo batalina nakyo lijja ati si ojjukiramu eri aliye ne sikini nga minisita w'ebyobuwangwa tomumanyi. Ojjukiramu nti aliye ne sikini baamusibye kulira oba yakuba omusawo oba yakola ki ati si oyo mujjukira ati si nzijukiramu naye minisita sebo omukungu ow'ekitiibwa ow'ekitalo Ssaabasajja Kabaka gwe yamuwa omufugirako ebyobuwangwa atudde nga gw'okulira entambula za Kabaka. Minisita wa Kabaka ow'ebyobuwangwa yakulira entambula za Kabaka. Kati Kabaka mugenda muweesa laawundi kati agenda kufuuka awetebwa nantawetwa agenda kufuuka awetebwa kuba kati bitaala. Mukimanyi nti wano mu Buganda bazimbawo oluguudo lw'express. Mu Buganda mwennyini Abachina bajja ne bazimbamu oluguudo lw'express batusolooza kirungi munkwate bulungi siwakanya nkulaakulana ne balistinga abantu abatajjibwako ssente ku luguudo mwalimu Museveni. Kabaka nannyini ttaka taliimu alina okusasula. Can you imagine? Ebintu ebyo bamubiraba. The VIP of our culture, the topmost ekifundikwa ekigambo kifundikwa mba nzingiddemu entegeera y'obuyinza Kabaka bw'alina kanjogere bantu banakitegeera. Ekifundikwa ky'Obwakabaka bwa Buganda ekyokuntikko ng'oluguudo lw'express lutandikira Kajjansi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ne lugwa Entebbe mu kibuga ekimu ku byasooka okubeerawo nga ne Kampala tannaba kubeerawo kubanga Kampala teyaliiwo. Ekibuga ekyo kyali kiyitibwa kibuga kya Bwakabaka bwa Buganda ekikulu Mengo. Ekibuga Kampala kyali kiyitibwa Mengo ng'ekibuga ekiddako kiyitibwa Entebbe ewali ekisaawe ekitute ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka nga n'oluguudo lw'express lutwala abantu ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka kwennyini okuli ennyanja Nalubaale yatuumibwa erinnya ly'Abaganda Nalubaale. Kabaka alina okusasulira express. Genda muyunula okebere abantu abakkirizibwa okusasula abatakkirizibwa kusasula kuliko omuchwezo ogwo Museveni yekka yatasasula n'ambulance. So Kabaka okuyita ku luguudo lwazimbibwa mu ttaka lye
okuluyitako nga tasasudde alina kubeera mu ambulance kubanga ambulance yetakkirizibwa kusasula oba alina kutula mu motoka ya Museveni. Abakola policies mu ministry njogera namwe mubiwulira. General Katumba Wamala ng'erinnya lyo gwe Katumba ekyaddala oli general w'amagye mwalwana mwebale nnyo mwalwana tubeebaza mwalwana ne mulwana kati bye tulaba kale mwalwana. General teweerabira nti gwe general minister ow'ebyenguudo nga General Katumba Wamala ebyaddala gwasalawo okkiriza otya kabakawo okubanga tali ku list y'abantu batasosula mu luguudo lwe wazimbye mu bwakabaka bwa Buganda. I'm asking you, I should question you. Nze nganze General Katumba Wamala nkulabamu obusobozi obusobola n'okukwata eggwanga. Nze kankaka nze nkyogedde. Nze ndaba nga Museveni nga azzeeko ebbali n'akirealize nga talina kufiira mu ntebe. Nengenda n'eri narrative gye mugezaako okutuguza naye nkubadde si ntuufu nti lino eggwanga lina kukwatibwa munnamagye. Mwabo abalowoozebwako bannamagye abategeevu General Katumba Wamala mwali n'eggwanga asobola oddikulembera. Kakati kandowooze General Katumba Wamala, don't let me down seriously. Yenze kankaka neddira kinyomo gwe Katumba. Ebyadde atomalamu maanyi, don't let me down. I think you are a president in the making and I can give you my vote. That is if you are given a chance to stand. Kakati General, ng'oli mu ministry, ng'olinako obuyinza bwa nguudo na kuzimba buliigi. Ekyaddala ddala, lwaki nkugamba nti don't let me down? Oyinza ddala okukkiriza enguudo zizimbibwe nga General Katumba Wamala gw'ogenda okubeera ku ligimu yo nga kwe bamenye Nantawetwa. General, I can give you a free lesson on the importance of Nantawetwa. I offer myself ebyaddala. General Katumba Wamala, nze njagala nkuwe lesoni ey'obwereere ku nguudo z'omu Kampala eziriko ebintu ebikuuma ennono yaffe mu wazaalibwa, nzije mu ofiisi yo mbikunnyonnyole oba ompe email yo nkuwandiikire nkulistingire enguudo eziriko ebyafaayo byaffe mu bwakabaka bwaffe ebitalina kusaanyizibwawo nga siwakanya kubitumbula tekinologi siwakanya bitaala sinze nabikola wabula ng'ebitaala bisobola okubeerawo ne tuyiiya mu ngeri eya engineering engeri eri creative ne tutakopa bukopi bintu bye tujje mu bazungu naffe bayinginiya baffe ne bazuula engeri ennyangu ye tusobola okusigaza technology modernity with culture and keeping ourselves on track. I'm assuring you, General Katumba Wamala. Kakati General, a presidential material, someone who is in charge of everything that is happening. I'm putting you on seriously. Nchibuze ekintu kino. Are you allowing mbutuufu okkiriza mukama waffe General okkiriza ku mulembe gwo gwe guba gukozesebwa wansi w'okwekuumira ekyaddala General technology ffe tumumanyi Japan gyali ebiyitirirwa gyebiri China gyali Korea gyali bakuuma kalicha zaabwe ennyambala yaabwe endya yaabwe omuchina alisa buti kalicha yaabwe bagikuuma tewaliwo General kye mugenda kutulimba nti technology will be used as an excuse to demoralize and deplete the veins emiswa kwe twasinzibwa okwo kwe twasinziira okubaawo mu mannya gaffe ab'ekika kyaffe ab'ekinyomoofe bannakayiki bakigoye bakankaka bantambaazi ago ge mannya g'ekika kyaffe ago ge tutwala General Katumba Wamala agambwe nammwe bugamanyi waffe yekyasa mu buddu tewaliwo explanation yonna General gwe ne mukama wo Museveni gye musobola mukutuwanga Abaganda ndi mukozesa technology okusobola okusaanyaawo kakati nkukowoolako okwate essimu yo ey'obuyinza ogikube mu kitongole ekya KCCA obabuuze design egenda okulekawo enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka eyitibwa Nantawetwa mu nkola yonna esigalewo ng'ekyafaayo. Kambereko kye mbagamba buli muntu ajja mu buyinza n'okukwata entebe abasinga ba mitima mibi abazungu bwe bamala okutuuka wano baddira enguudo ne byonna bye twalina wano ne babituuma amannya gaabwe. Buli kimu abazungu kye balina wano mu Buganda twakirinako twalina enfuga ey'amateeka demokrasiya kati ng'enfuga ey'amateeka weeri nga tulina obulamuzi n'amakooti saawa eno ge mulaba agasinga gatudde ku bitebe ebyo ebyaliko obulamuzi
Fe wano ne bwogenda mu department ngeya judiciary ku Kasozi Buddo ye wali omuti omuwafu gwe nakolako edda program gw'ebyafaayo ewali ekkooti yasooka okutula no mu Buganda. Ekkooti yatula mu muwafu na kati gukyaliwo mugazi bulungi. Twali tetwetaaga kizimbe mu Buganda kutegeera justice. Bw'osoma ebyafaayo byaffe n'otegeera ekireeta omutaka ayitibwa Kasujjulubinga okusala emisango kikulaga nti MubwaKabaka waffe ne Kabaka atuuzibwa n'asalirwa emisango. Abalangira n'abambejja balina n'ekkomera eribasiba ewaabwe eriri ekatereke erivunaanyizibwako omutaka w'Obwakabaka bwa Buganda ayitibwa Kasujjulubinga ng'aliko kati ayitibwa Bwadde Sajja Kambwe Abdumalik Migadde. Tewali wano kye batuyigiriza abantu abali mu gavumenti eyo mbategeeza n'abakola policies. Olaba Kabaka yeke nnyini mu Bwakabaka bwe nga ye mukulembeza ow'okuntikko yagendanga mu lukiiko n'avunaanibwa era nga aweebwa ebibonerezo. Ekyaddala ddala wano mu Buganda waliwo ne impeachment. Kabaka asobola okuggibwako singa Kabaka wa Buganda agw'eddalu ng'ekyaddala n'ayita Ttembo nekikakasibwa singa abeera nga takyalina capacity kuweereza ku Bwakabaka. Tuyina kye bayita impeachment. Abataka b'obusolya batuula. Kati ekigambo impeachment kya Luzungu. Abali mu gavumenti mulowooza mmwe mwakituyigiriza. Mwe mwayigiriza Abaganda babeere ne democracy okutuuka nti n'omukulembeza asembayo ku ntikko oyo ayitibwa kisiikirize kya Katonda basobola omugoba ku ntebe. Kati mutubuulira tekinologiya. Abaganda mwenna mbakoowolako era mbabuulire nti nno wano abakulembeze bonna buli we bajja balinga abeewa omulimo okusanyawo heritage tujja genda okutuuka mu 2010 oba 2005 nga Buganda n'ekigambo bakugamba si kyasobola kyatula anti abaliwo nga tebakyakisobola nakyo ndowooza bibinaggwawo ebisigadde wanaabeerawo bino. Sibagamba nti wano wendi nze ndi backward nedda wano we tuli tulina equipment era ku online kuno kwe tukolera ndowooza media choice abamu ku bantu abakyasinza okukozesa tekinologi wa media omulungi ku nfuna yaffe entono naye tukozesa omulungi okubaweereza. So siwakanya nkyukakyuka na birungi nedda. I support enkulaakulana preserving ebyafaayo. Tosobola kugenda maaso nga tomanyi gy'ova. You must have an history eyerambisa obulungi ng'ogikulaakulanya ng'era ogipreservinga. Bw'ogenda mu nsi z'Abazungu bannaffe mu nsi nammwe munnyambeko abantu abali e Bulaaya mu nsi ezo ezalimu Obwakabaka Denmark ensi ekyasinze erinnya eppanvu mu nsi ye Bungereza. The United Kingdom, simanya the United Kingdom and Northern Ireland. Erinnya erina ppanvu. Bakyalina n'emizinga giri gye kanoni zirize bateekangamu obuganga ne bakumena emabega ne gukuba. Bakyalina we bagipreservinze in history. Tewali ayagala kuteekawo kizimbe, tewali ayagala kuzimbawo toy. They have a history. Bannaffe abantu abatambuddeko mu nnyambeko countries ze tulabirako bino bye tukola wano gye tubikoppa. They have a history, they keep their history. Why is someone interested in erasing the history of the Baganda? Who and why? Yani oyo agenderera ki? Nsonga ki? Nsonga ki ze musobola otuwa ez'omugundu ezisanyisaawo yadde oba Fountain Publishers oba Macman ani yennawo yakuba ebyafaayo mu atlas ezisomesebwamu abaana be Uganda n'asangulawo ekigambo Buganda n'ateekawo Central Uganda. Who? But this whole country was called Buganda. Ekyo tumijja kijjawo. Ne baba bawandiika ebyafaayo bagamba ensi eyitibwa Buganda kyekyaddala. Bino ebirala ebyaleetebwa Kalamojja luddawa mukimanyi nti mu maapu yedda Buganda yali ekoma Kalamojja. Famanyi evolution of states. Nze nasoma e Makerere evolution nasoma mu geography department of geography e Makerere maapu ezasooka cartographic structures ezasooka eno Buganda Kalamojja kati saawa eno weeri baali bayitawo Mmengo ng'abalunzi tebannajja abo abaliwo tumanyi the movement of balunzi gye baava kuva mu eri mu Ethiopia kujjanga beesenza paka kati lwe bagenda awo abo bajja buzi eryo lyali ttaka lya Buganda mbate mukimanyi in history awo Kalamojja baali bayitawo Mmengo ayagala okumpakanya obagende osome Bobi Wine yagamba it takes you 15 years overe wakabi nga nze bwe ayagala okumpakanya sinza asinga naye nange olwaliro kamba bulibye nange ebimu bimanyi Kalamojja Buganda eno gye mulaba Kalamojja kati mumanyi Kalamojja bali bayitawo Mmengo nga maapu ya Buganda eyo yekomangera ensi yonna bagiyita Buganda abakimanyi mukimanyi there is a part of Kenya that was part of Buganda kati ng'ogyeko divisions kati mbadde ku point yange egamba nti everyone who comes to lead a country concentrates on destroying the history and the structures, the fabric, emisua, jensi n'ensibuko kwe zitambulira.
bannabyabufuzi abafuga eggwanga naddala abaagala okwenyoleza mu buyinza n'abazungu nga bonnyini bwe batuuka wano n'amayanja gennyini agayitibwanga amannya amaganda nti nalubaale bagiyita Victoria omugakiira ne baguyitaani River Nile. Kakati pima genda ku luguudo olumu e Russia. Bannaffe nyina mukwano gwange nkutumiddeko omwami Ismail mukwano gwange e Russia. Antera okunkubira ebifaananyi ebiri ku street z'e Russia nga n'ekigambo ekiriko simanyi bwe bakisoma. Because countries that have ensi ezikulaakulana tezeerabira gye zaava, zijjukira ebyafaayo byazo, zifiirawo, tezaagala kusaanyaawo, tezeegomba byabalala, zikola ebintu ebiyamba bannansi ebitali bikoppe mu nsi endala nga zikuuma. They borrow, they don't destroy. Beeyazika ku kye batamanyi ne bakikola ewaabwe nga tebasaanyizaawo kyabwe. So beeyazika ne bongereza ku kiriwo here. Wano nga nkuba omulanga era nga ngamba muganda munange General Katumba. Here what is happening is called destroying, okusaanyaawo ekyo ekiriwo nga tusikiza ebyo byetumanyi na byatandika bitya. Muyinza okugamba ekinjogeza bwavu nti ntambulira ku booda oba mu taxi, simanyi bulungi bwa gazi ya kkubo omusirusiru bw'ayinza okulowooza. Bino ebintu batubakolera amawulire ffe tukyasinza okwata obudde tubaweetera amawulire ng'ekizimbe kikutta omuliro nga mbadde waka. Mumanyi speed gye nkozesa okugenda okusaka ago amawulire? Kitegeeza Kampala atali mu jjaamu annyumira nnyo okusinga ali mu jjaamu. Naye tekitegeeza nga bwe ntera okubagamba mu puroguramu zange zonna ti newankubadde enjala ennuma ate emmere togimpeera mu ttooyi, newankubadde ebintu birungi naye ate tosaanyaawo. How will I tell my children nze nyina obwana wange buto? How will I explain my children who they are? Because ne culture y'okuwandiika bannaffe abakungu abali mu Mmengo ng'ogyeko okuwandiika n'okusalamu 5 ku 10 ku byapa mutukoledde ki? Have you bothered to even take pictures of nantawetwa bwebadde nga tebannagijjawo? Abali emmenga awo abambukawo buli lunaku, have you ever bothered okuwandiika y'akatabo ku nantawetwa kitegeeza ki? Oba mujja nammwe kutubuulira nti yaliwoko. Do you know that history wa Buganda gwe tusoma kati tumujja mu library ziri London? Mukola ki mutwekobe? What are you? Kugamba Kabaka affe bwe yabawa obuyinza yabawa bwaki? Ekyaddala mutusaasire. Oluusi tubagambako ne mugamba tutubalabye mukamwa nedda. Muli ba kiseera muweebwa obuvunaanyizibwa muvaawo omulala. Bwe muba mu handing over office nga office ogivaamu ogikwasa omulala omuwaaki omuwantebe oba omuwaddogo mu ntebe. Wabasinga tubawulira nti mwekuumira mu bifo na kuloga. Nze ne bampa omulimu Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'ampa omulimu. Ekyaddala ngenda n'entebe yange nawulira mu ntebe omwo mulimu obuntu bwe musibiramu Abaganda. Kaakati abali Emmengo mugenda kutugamba ki nga nantawetwa evuddewo? Have you written anything? Kubanga mu theories of evolution Charles Darwin mu bitayo mwe tusoma mu history of nations, history of East Africa, history of Buganda, tulina n'ebifaananyi ebikubwa ebiraga omuzungu yasooka bwe yajja n'asanga ennyumba gye bayita akasubi. Mulowooza lwaki? Nga mulowooza kikulu okuzimba kasubi tomuzi ng'era muteekako ssubi. Newankubadde waliwo modernity y'amayinja agali ku kikomera ky'ekasubi, mwasalawo nti yesi newankubadde ekikomera tukizimbiza mataffaali ga seminti, naye bwe ekikomera ekyo kyazimbibwa newankubadde amasiro muluddewo gatuwa kyateekebwako emmuli to symbolize that yes lubiri modernity without destroying history. Eyasobola okukiraba mu mutwe gwe n'amanya amasiro ge gasubi. Akasubi kitegeeza ssubi. Tuleme kuteekawo akeedi. Lwaki oyo ye yakirowooza ne watabaawo ali mu ministry alowooza nti nantawetwa round about muzonna muzijjewo naye eyo mugireke. Ne musalawo muteeke ebibumbe by'ebyo bye tukkiririzaamu ng'emiziro mu nsibuko. N'atakyasobola kulaba ku kinyomo atakimanyi nti kiwuka, nti ekinyomo kiwuka, agende ku luguudo olwo Royal Mile alabe bwe kifaanana, akebereko akabbiro, akebereko omuziro gwe n'akabbiro ke. It was important. That whole thing
ebyo byonna ebibumbe bye mwateeka ku mabbali si bikulu kwenkana nantawetwa bibugiriza to be there webiri okubeera okumpi n'omutanda era Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayitawo alaba ebika bwe byetobese. It is just 1 mile maile emu bweti okuva wali mpaka wano ne bwe mukalekawo nga history kati tunaaba tuli awo nga akayanja ka Kabaka mukayiwamu ettaka. Olunaava wano nti okusinziira ku ministry y'ebyobulamu erabye ng'ensiri ennyingi ezitawanya abantu e Kampala ziri mu kayanja ka Kabaka. Ng'eyo history mugisaanyaawo. Man-made lake akayanja ako Buganda obuyinza buno butwine e Buganda njogera ku bwa nnono soogera ku bwa parliament bulonde. Abaganda baabujja ssese ku bizinga by'abakatonda bwe baali balwana entalo gaziya bano. Kakati abo bagoberanga ku nnyanja Munyonyo Munyonyo ne bennyonnyola ensonga gye mulira ebyennyanja luddawa wano Mulungu nga bwe batuula Munyonyo ne bannyonnyola ensonga singa ziba zirakidde bagenda Mulungu ne bamulungula ensonga. Kakati Kabaka mu lubiri wano e Mengo yalaba nga kimutwalira ebbanga ddene okutuuka ku lyato ng'agenda okusaabala Busaabala nga kimutwalira ebbanga ddene ng'agenda ku lyato okusaabala Busaabala. Byenjogera bye mmanyiiko abinsinza naawe bibabuulire. Kaakati n'agamba tetusobola kusima wano nnyanja kuva wano ku lubiri neeyita mu Ndeeba mpaka Munyonyo amazzi ago ne geegatta. N'akoola ku basajja abaali bategeera okukola emirimu n'agamba mugitandiike mugisime. Ennyanja gye mulaba yenna Ndeeba yenna yalina kubeera nnyanja ng'era ennyanja eyo esimwa etunuzibwa wa Munyonyo. Abaganda bino bye mukola ebyekisiru ne tubalaba simanya mukola enguudo kale byamagezi naye siga kikugu nnyo kwenkana g'Abaganda. Obwo obuma bwe mutunulamu okumanya gundi Omuganda yali yatunula ddanga amanya amazzi bw'asobola okugawunzika ne gatambula. Yensonga lwaki basima akayanja ka Kabaka okuva lwe bakasima nakati kaaliwo. Mulowooza Omuganda yali yeetaaga byuma okusobola okumanya amazzi ago gwesikeera ku makya osima ekidiba olaba batakiikale mu nkuba naye golowooza Omuganda yajjawo amagezi agasima akayanja ka Kabaka ewatali mugga guleeta nti omugga gulina amazzi galeeta nakati kakyaliwo mukolezaamu mmotoka. Mukolezaamu mmotoka bakanaabe abatalina toyi basitamamu busitami bwati n'aweereza. Gwolowooza ennyanja etalina kireeta amazzi awo gavaawa. Omuganda yakitegeera atya? Abaganda balina amagezi agagenda okusima ennyanja eyabwe gye beekoledde n'emikono gyabwe bawunzike amazzi gave Munyonyo gakwate awo wonna wabeera ennyanja. Kabaka avenga mu lubiri asaabale abeere nga takyetaaga kutambuza lyato kugenda kumulungula nsonga Mulungu oba okunnyonnyolwa ensonga ezivudde ku bizinga by'abakatonda essese nga bayitidde ku mazzi. Tunaaba tuli awo omukyala Jennifer Musisi yalina enkola nzijjukira nga tannagobwa mu bubi bamugoba mu bubi. Nze nakolanga program nga bamujja bamukriticizinga naye kati nze mbagamba this is my feeling about her. Yalina plan nti ey'okumprovinga akayanja ka Kabaka ako kazimbibwe kabeere ekyobulambuzi because it is one of the known man-made lakes ne mu SST literacy mu primary. Omwana bwe bamubuuza ekibuuzo mu primary nti give one example of a man-made lake in Uganda agamba kayanja ka Kabaka. So tunaaba tuli awo pulaani eyali situmanyi muntu kyoyo eyalemesa pulaani y'okuimprovinga akayanja ka Kabaka kafuuka ekyobulambuzi ne kafuuka washing bay na toilet kati abantu bapamamu kapame. Ani yajjawo pulaani eyo? Is there any city planner mu kibuga kino ebyaddala ddala alowooza of the meaning and the someone who omanyi okubaako ekintu kyoyiiya mu nsi olina kutandikira ku ebyo ebiyiiya ebyayiiyizibwa. Tewaliwo omuntu mukesisa asobola kwebuuza nti naye bayinginiya abasima akayanja ka Kabaka bakabala batya nga tewali mazzi gye gavanga nakati weekali lwaki tekavaawo? Lwaki nakati kakyaliwo? Mu pulaninga bijjawo enkulungo ya Kabaka egenda kugibwawo mu kitundu awo nteebereza nti immediately ewatali mu dakiika 5 ng'ovudde ku nkulungo ya Kabaka ne bw'oba otambuza bigere oba omaze okutuuka ku kayanja ka Kabaka
ndowooza bwe mumala enkulungo ya Kabaka muddeko akayanja ka Kabaka. Ebintu bino byenjogera mbigamba abategeevu, mbigamba abantu abalina future, sibigamba bano abalowooza nti nfanca. Eno ensi yaliwo tujjagirekawo naye tugirese tutya. Ne bw'osoma bitabo byanzikiriza mu ddiini bitugamba nti eno ensi Katonda yagituwa tugirye yaffe, tulina kugyagaliza kirungi kubanga ebyaddala yaffe. Mbuuza era ng'ebibuuzo bino bigenda ew'abakungu abali mu kitongole kya KCCA, Ssaako n'Oweekitiibwa Omuganda Generaali mu magye, ng'oli Muganda walwana ensibuko ogimanyi, n'abakungu abalala besoogedde ku kanesibe ku Geno okuba ye minisita Ssebo Geno Katumba. Okkiriza ebimu ku byafaayo ebifula Kabaka w'ow'enjawulo babijjewo. Kati kangende mu ntegere yaffe ya bulijjo. Ekyaddala ddala tewali nze kyenfiirwa ng'awo temutaddeewo bitaala. Nze nga kanka kasina kyenfiirwa tewali. Nga bwe mpulira bwe ndowooza abantu bwe baaliwulidde ki ekibeera ku bitaala, mpozi nga mutuyita abafala. Ebitaala bisobola okukusiba eby'e Uganda. Buli muntu avugira e Kampala nsaba okutegeeza ebitaala by'e Uganda bivugeko ssaawa 5 ez'ekiro, 6 osanga ekkubo kkalu ne kikusiba ng'ekkubo tiwali mmotoka. Ebyo bitaala kikaaki rubbish. Ebitaala bye muteekawo wano mu Uganda newankubadde muleeta nkulaakulana temutufuula basiru, nabyo byennyininyini bya kisiru. Gwe bwe weyagala okumanya lwakuba mwe babavuga muyita ku bitaala temubiyimirirako. Buuza ffe abayimirira ku bitaala. Ebitaala by'e Uganda byo bikola. Bwe biba bikola ki? Bwe genda ku bitaala by'e Uganda wano ng'oyagala okubbibwa essimu oba emmotoka bagikube peeva, genda oyimirire ku bitaala ekiro 7. Ebitaala by'e Uganda nga tewali mmotoka kigera ozze nga ne mu kkubo olimu omu ne kikusiba. What kind of technology cannot detect that there is no car ne kikuta? Bikusiba 7 okumala eddakiika 5 nti olina okurespecting ebitaala. Kakati the same thing you are planning to remove is the same problem you are creating. Technology akyali wansi kyokka mutwonoonera ebyafaayo ebirungi nga ne technology ekenyi gwe mukozesa wa malya ga nsimbi. Kati lwaki oba onsaanyizaawo ondeetera ekirungi ate nga kyanfuukira kizibu. Abantu bavuga e Kampala mukimanyi. Wano e Kampala ebitaala bita ewali emmotoka 2 ne bireka ewali layini. Wano e Kampala genda mu bitaala bya Jinja Road ebiwangaddewo. Traffic flow ye Kampala etuuse ekiseera abasajja ba traffic ne babeera nga tebakyakolera ku bitaala, ng'ebitaala tebikyalina makulu, nga wa traffic muntu yalina okujja agambe nti mu stopping ekitaala kyaka green owa traffic n'akusiba. Lwaki akusiba? Expansion ziri 2. Ekisooka ebitaala tebirina technology amala controllinga bulungi, ate ebitaala si bye bireeta jjaamu ate tebisobola kumalawo jjaamu, bikendeezaako ne tebisobola kumalawo. Ekyokubiri, mmwe kennyini abakungu ba gavumenti mwatuyitirirako mwefuula ba Kitalo. Nawulira nti mukuba essimu nti owaayo enva eno mukyala wange ayitawo, si bwe ne mukubira aba traffic ne basiba oluguudo. Ebitaala nga bikola nga girlfriend wooli alina gy'amutwala nga n'emmotoka emukimye ne basiba ebitaala girlfriend ayitewo. Waliwo ne we nayita olumu ne baŋŋamba nti emmotoka eyisewo eyina engoye z'omuntu zeetwala bazitwala kuzooza. Baatusibira ku luguudo okumala eddakiika 4 ne wayitawo nali ninze ndabe wa kitiibwa kyoyo. Kya kitiibwa nnyo okwolwo tuggyeyo obusimu bwaffe tukwata Tekino Infinix Hot tulinze omukulu. Emmotoka yayitawo eri mu ngoye dakiika 4. N'ebitaala by'e Uganda byennyini mwabali mu buyinza temubirespectinga. Kakati lwaki muba mutusaanyizaawo ekyafaayo kye tumanyi? Nze kati nantawetwa mumanyi nyina omunyumiza abaana bange bwe bakula ne mbatuuza ne mbabuulira obulungi bwa culture. Kakati ngenda balaga eno video, ngenda balaga bino ebifaananyi. Ebigambo byenjogera bino mu bitwale ng'oggyeko akayanja ka Kabaka, eno kati yendowooza yange. Buli luguudo luno lwalivuddeko ba president abaatubonyaabonya. Waliwo enguudo eziriko amannya ga ba president wano. Nga mpulira mu pulaani waliwo n'oluguudo olumu olugenda okuyitibwa omuntu omu ng'akyaliko ate nga munnabyabufuzi. Mu Buganda mwe muli enguudo oba neeyambisa erinnya ki?
nga mulimu oluguudo baluyita Ekolomongo mu Buganda. Ekolomongo ndiwadde nga example mulunoonye ku Google Ekolomongo bali mu Buganda. Enguudo za Uganda muzeetuumye ezo mu Buganda kubanga bwe njogera ekigambo Uganda amategeeza Buganda. Bwemba eggwanga lyo baliyita Republic of Uganda naye bw'olya njogedde ekigambo Uganda amategeeza Buganda kubanga ebyaddala Uganda teriiwe Buganda yeeriwo. Endala bagiyita Republic. Enguudo z'omu Kampala zonna muzigyewo muzituuma amannya gammwe. Buli kantu konna oluzzi olwawonyanga abaana oluzzi olwali olwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo baluzimbyeko kanisa y'abalokole. Mulago omusumba ow'ekitalo Ennyo alina ekkanisa ennene awo yaluzimbako olwo lwaggwaawo. M.i.S.O egyali erubya amasiro baagokya akatale ka senti bali ku ddembe. Njagala kati kambabuuze mmwe basajja mmwe bwe babadde bakola oluguudo lwa Ssaawa ya Queen. Essaawa ya Queen baagijjawo tebamala ne bagizaawo tebamala ne bazimba akantu aka kalinga Essaawa ya Queen. Kambabuuze bayo kyabajulizi wano ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga. Kambabuuze musobola okujjawo Namugongo musobola okujjawo nga baagenda ne bateeka ebibumbe by'abantu bwe baabookera naye okusobola okujjukirirako nti omuliro gwamukwatiraawo genda olambule Namugongo abajulizi we balinga ebibumbe we baabookera. Jjojjo wano bannaddiini bagenda okuimprovinga ne baimprovinga Namugongo ne bamuimprovinga. Oluzzi olwo baalugjawo oluzzi oluliwo kati baalugjawo nti wano oluzzi simanya lwakola tutya bayimprovinga kati olaba enfaanana ya Namugongo ng'afaanana mu modernity with keeping religious history the history. Lwaki muli nnyo interested mu kukuuma ebintu by'abazungu bye baleeta wano 1844 obusiraamu bwajjano byonga mubikuumya bujja. You keep them jealously. That's what I'm saying. Kale n'olaba Serwajja okwota bw'asinza nnyinimu entannama ataakumye muliro yagaziwa nze yagukumye nyina okwewumba kubanga omunene azze eddiini mugikuumye. History ewaffe 225 ennaluzaali waliyo ekigo kya myaka 125 mwalimu empaji ennene. Abantu bagamba bwe tuba tuzimba kyaki eno kyaki tugimenye ey'ennaluzaali parish tuzimbe wali kyaki endala kubanga aliwo abakatuliki bagaana ne bagamba nedda eno kanisa eno ekereziya ey'emyaka 10 gye tulina okuimprovinga ne bajjamu empaji ezaali ez'emiti ezaali ziririrwa ebivuvuumira ne bateekamu pipe naye bakuume heritage. Why is it that you are interested in destroying Kasangwawo? Kawo kadda. Lwaki Kasangwawo destroying Kawo kadda? Obaye Kawo kadda lwaki Kawo kadda ajjawo Kasangwawo kati Kawo kadda ali mu kujjawo Kasangwawo. Lwaki nga bwe mukiraba nti kyetaagisa okuuma Namugongo technology obumu obukebera abagendayo ennyanja buli kimu mukikole ekizimbe mukitereeze mukite state of art mukimproving nga mukuuma ebyafaayo mutekewo ebibumbe ebirungi okuuma history eyo nga bwe mukiraba nti kyetaagisa. Lwaki ne history ya Buganda si bwe mugikola? Nga bwe mukiraba nti kyetaagisa nga bwe bakiraba ewaffe Naluzaali nti ekkanisa ekereziya yaffe ye Naluzaali terina kugibwawo kuzimba mpya kubanga abantu baali basobola okukola contribution ne bazimba empya. Lwaki bwe bakiraba si bwe mulaba obwakabaka bwaffe? Kale mbabuulira nti mubikole nammwe biri bakola kubanga ensinga esaanawo obwo bwe bubonero. Mu programu zino ntera nnyo okubalaga obubonero obulaga dying state. Mbajjukizaako nti mwettanire obujjanjabi obisinza okubamalako obulamu bye bino okumira empeke ze mutamanya azikola kyokka nga bazijja mu muddo. Mwettanire omukyalo omujjanjabi ayitibwa Senga Mukooki ye yansabye nti mu zonna programu zenkola namunyumizaako nti mbuulirako okola beeyo mu kyalo tiwaayo nyinawo programu enagamba nyamba eyo gy'oba osooka si mu bubi. Mwettanire enzijanjaba ey'ekinnansi yammwe yaawano si bulogo si kutiŋŋana tebimenya amateeka ga ddiini. Senga Mukooki ajja kujjanjaba asangibwa ku 0750 26000 bwe banyina bisiraani buli kyenkwatako
bano nyina sente tezinywera bwenzikwatako simanyana zibaziyise ajja kukuyamba obeeremu n'akasente ajja kukuyamba waliwo ekintu kye bayita okuganga okufuula mumanyi nti bankubye wano mu Uganda bankubye naye wendi ebyaddala wendi wendi mukole enkola eyo mwebuuze naye ng'ekyaddala mwekakasa omusanga ku 7502600 nkowoola era nga neebaza ono mu production mbadde ne mwana mulenzi Hannington Kasagga yenze kankaka Peter ate nga nze abadde abaweereza wano nze mutesitesi omukulu ku mukutu guno neebaza nnyo abantu mwenna kati mbasaba naffe ekyaddala bino tubikola naye mulimo mutuwe ebirango tusobola obalangira bizinensi yaffe ffe tukolera ku 0702 tulina abagobereza asobola okuwagira bizinensi nja kusembyayo kino mwana mulenzi Hannington Kasagga alina obukugu obukola emikolo kye bayita production omuntu yenna alina omukolo gw'oyagala okuddukanya ogwagala live ogwagala abali wano ne Bulaaya bagulabe oyagala kukwatira mukolo gwo nandiki okuziika embaga oyagala kulaga lumbe toyina ssente esente z'osobola okukozesa okuva mu America okujja wano okubeerawo mu lumbe lw'omwagalwawo Hannington Kasagga asobola okukikola n'agukulaga butereevu n'omwawuliza ku miliyoni 10 z'obadde otegeka n'omuwaako kwota n'omugamba nti oba nkuwaddeyo miliyoni 3 oba 4 genda onkolera omukolo. Hannington Kasagga ye producer director of photography wano ku Media Choice Telefina mukube ku 0702 815959 mwedda abeetaaga emikolo tewali mukolo gwe tutasobola newe guba gwa ggwanga ogwagala live ogwagalawa mutuwe n'ebirango production y'ebirango abalina adverts nga weetaaga standard advert ate bagamba agitta tagiwoomya naffe tweyogeddeko Hannington Kasagga mukugu mu ebyo Media Choice obulango naffe mutuwe solofula y'akasente ate mu bujjanja bimukozesenga mukooki nkowoola ku General Katumba Wamala nga si mu bubi kino kikugambye kuba ndowooza gwasalawo nenkowoola ne kuba naffe mwenna abali mu gavumenti nga bwe mutaagalawo kujja nte eri mu lawundi y'embalala ng'ente eyo gye temwagala kugijjawo kye muba mukola bwe muba temwagala kujjawo nte eyo nga bwe tutaagala kujjawo yikwetta eri walingo nga bwe just line Katonda gibakuba abazungu gye batugamba nti yeyawulamu ensi mu makkati ti eno Maserengeta eno Mambuka eno ye Southern Hemisphere eno Northern Hemisphere bwe muba temujjaawo nkulungo eri eyannantawetwa ku lwa Katonda n'ensi yaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi ow'okubiri Mukama Katonda amwongere bulamu amuwangaaze mpaka yotuliva wano tubasibudde mweraba.